Poliisi olwafunye amawulire nti ekibiina kye NUP kitegeeza okusabira Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala bakyasibiddwa mu makomera ag'enjawulo ekedde ku y'obasajja baayo mu bitundu by'e Makerere Kavule ewasangibwa ekitebe ky'ekibiina. Abasirikale okuva mu bitongole nga Jati, abamilitale, abajaasi wamu n'abo ababadde mu ngoye eza bulijjo kumpi buli w'obadde oyitanga ku kuba amaaso. Emmotoka ezaakazibwako erya drone ezibadde zikuumwa abasirikale abakambwe nazo zibaddewo wamu n'akamotoka kano akakazibwako buli wende enkusiba obwedda akeetalanga Namutale omunyaga kente. Waliwo omukyalo ono alabiddwako nga w'abasirikale ebiragiro era buli ku luguudo oluli okumpi n'ekitebe ky'NUP kubadde kuteereddwako abasirikale abakuumawo. Ku mulyango oguyingira ku kitebe ky'ekibiina wabadde wasimbiddwawo emmotoka 2 ekyongedde okuleeta obunkenke mu kitundu. Omulamwa gwe tuliko gwa kubanja abantu baffe abaawambibwa ate Kyamanyazi bamuwambye jo ne Electoral Commission ya NUP ne bagiwamba. Tuli mu luto tubabanja bemwawamba ate mwagala kuwamba naffe ababanja. Gali mu kuwamba buli muntu atambula mu layini y'enkyukakyuka. Nebino byonna tubali tubisuubira especially tuze mu kalulu. Tubanja Dr. Kizza Besigye, tubanja all political prisoners. Nga tubanja government ya President Museveni ete abantu baffe. Abantu baffe bano balina amaka gaabwe, balina abakyala baabwe, balina abaana baabwe. Wadde ng'embeera eno ebaddewo tekirobedde bawagizi b'NUP ku Jjambungi okwetaba mu kusaba kuno era munda embeera esoose kubeera ya kimpowooze. Ku ssaawa nga 7 abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina ne bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo batandise okutuuka okwetaba mu kusaba kuno oluvannyuma lw'okuva mu kkooti ku nsonga za Dr. Kizza Besigye. Bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo be bakulembeddemu okusaba. Bano bakozesezza okusaba kuno okujjukiza abali mu buyinza mu kiseera kino okujjukira bulungi gye baava okukwata obuyinza bw'eggwanga lino. Mulongooseza abantu embeera nga nammwe Katonda bwe yagibalongooseza ne muva eri ewaffe Luweero zembeera kalongo. Twawangaaliranga eyo mu Lukoola ennambeere nga tuli ne baganda baffe bano abali mu buyinza naye mujjukire bwe twatuulanga mu nsiisira ne tuli ennyama omutali munnyo. Essaawa zino nga tuli erimu omunnyo mujjukire bwe twanywanga sukaali naye ng'ate tunywa sukaali nga tategeerekeka wa bikajjo tukunya bikunye. N'essaawa zino nga munywa sukaali kakira. Wa ahsinu mulongooseza abantu kama ahsana Allahu ilaika. Nga nammwe Katonda bwe yabalongooseza embeera kati mutambula mutudde muyita mu bbanga ku lukalu ne ku mazzi. Abantu abaleeta obuyinza abaaga nti babuleese tufune emirembe baabuleeta kutulugunya Bannayuganda. Enkya babateeka mu makomera, eggulo babateeka mu makomera, buli lunaku babatulugunya. Ebigambo eby'okutulugunya abantu tubikoye. Bannaddiini baagala abakulembeze okuva mu bibiina eby'enjawulo okukozesa eddoboozi eryawamu nga balwanyisa ebikolwa ebitali bituufu ebigenda maaso mu kiseera kino. Katonda atwagala twegatte tufuuke omuntu atya omu, tuleete kandidate atya omu, tuwakire omuntu atya omu. Bannabyabufuzi abeetabye mu kusaba kuno okubadde akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joyce Ssenyonyi, munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Erias Lukwago, akulira ekibiina kya Alliance for National Transformation Major General Mugisha Muntu tebabadde na bigambo biwomu eri gavumenti naddala ku nsonga z'abasibe abakyali makomera ag'enjawulo. Era abagenda okukwatibwa okuyolebwa bakandidate mbabuulira bangi naye tugume tugenda kutuuka ku lyengedde. Nkakasa munda bo bennyini balwana nabo bennyini ekiddako ekigenda okuddirira bo bennyini kubagana bokka na bokka. Dolaba omulabe waffe alwana nnyo okulaba nti tetukwatagana, afuba nnyo okulaba nti tusigala twerumaaluma. Akulira ekibiina kye NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti kino kye kiseera ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti okukolera awamu okulwanyisa obufuzi obutakyagoberera mateeka. Bwe mulaba omuntu anyigirizibwa ne bw'oba wali okayanyeeko naye ne bwe muba mwali muvuganyizaako ku kifo yimirira naye kuba bwe bamala ye banona ggwe. Oba twayimirira ne tudimandinga sipapa oba twabanja bulora kati lwaki tetubanja abaffe. Kyagulanyi ategeezezza nti bakwongera okuteekawo embeera ey'okubanja abantu bonna abaasibwa makomera awatali muntu yenna agenda kubatiisatiisa. Bano abantu okubabuza emirembe mulimu gwammwe mukulu, mubabuze emirembe, mubaliise bubi ssente zaffe ze batubbako, temubakkiriza kwebaka, mubanje abantu baffe. Ku makya mubanje abasibe, mu ttuntu mubanje abasibe. Mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima y'omu ku beetabye mu kusaba kuno era avumiridde engeri gavumenti gyekwatamu abantu ku nsonga z'ebyobufuzi awatali kubatwala mu kkooti okuwozesebwa. Abavubuka mutuyambe abavubuka mwe mutukulembera mugende mu maaso.
Okusaba kuno kujidde mu kiseera ng'ekibiina ky'NUP kigamba kikyalina abasibe abasoba 40 abakwatibwa ku nsonga ezekuusa ku byobufuzi nga n'okutuusa kati bakyasibiddwa mu makomera ag'enjawulo. Zezubairi Lwalira, BBS Terefayina, ageesigika.